Okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. My dear friends, you're welcome to Delta TV, and today the show is called Introduction and Weddings. Okay, have you heard? And my name is Sharita. Ati njogedde nga Nigeria rense katukira kubaga tutuzako mukolo gwa Henry ne Mariam nengo sibyotyawo nina krasande era we bali nyokwera ngo cyali muklaba Delta TV tukole nkwagaliza byungi byerere nkudukizako nti yo Sunday wede twasobola kubaga tutusako emikolo jaffe ebiri nga twali mbana bo mu kibinge abandi abasoboka rera twalina Agi n'omwami we Kasozi atera ne tuwera ne Dr. Bukenya ne mukyala we Dr. Sarah Gift emikolo jali mirungi olwaleero omu Nigeria mukulaze naye nga tulina n'okwanjula okulala okwa Sharua n'omwami we Sekabembe wabula nga gamba nti ebiseera ebisinga ogenda ngamba bane ye Sharita nganyuma ngakola kaviri akalungi ne makeup bikolera ku SHARITAH'SSHOW ku Nasa Road ku kizimbe ewalinga eddwaliro lya KCCA kale bwotuuka ku gaali y'omuka opposite ekizimbe bakiyita Sal we tuli aba Sharitas nga tusomesa n'abagala okuyiga enviri abagole tubakolako ku kasenta akatono ddala abayiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 ne gamba nti gomesi zino zenyambala nzijja wali eri ku Maria's Bridal ngali ku Zai Plaza level 2 room for Maria aina gomesi ennungi ennyo ne gamba nti mukano City Bridals ate ye yatekera ddala sente mu program eno ngalina gowns ennungi maids dresses opangisa gown yo munakola ku maids dresses za bwerere enamba ya City Bridals kweri mukubire bwo yagala okwambala gown ne change dress ngo byambadde bwogo bwo City Bridals. Thank you so much kugamba nti mukano tugenda kubeera nga tugenda butelevu tusookerewa sokere wa tate yakonye dansi oba tusokere mu Nigeria kale leka tusokere wa tate yakonye dansi nga tugenda kusookera wali erimbiko makago omugenzi Semogerere oyo nno omugenzi Semogerere ye tata wa boss waffe wano omukulu Abe Mukibi Nkaaga yakoze nga tata munange olwokuba nti no ye yasikira muzeyiwe obulanga ono sister bwe gwe bayita Sharua Namakura yamugambye nti tata sijja kuswaza kandeeta omwami naleeta omwami ali SSEKABEMBE omukolo gwabadde simple kubeera abantu bato gwabadde simple and nice gwabadde mwesanyu n'ebirabo byabadde bimala wabula tata ye yagitumenye bana ye tata yabadde waswaga tata obwedde akoona omuziki singa batata bonna basanyuka bwe batyo singa twongera okwanjula anti buli kyokola kibeera kisanyusa tata kankutuseeko omukolo gwo abantu b'embikombagala nnyo bwe bali kwera nga mulaba Delta TV tukole akana ka Sharua kawala kalungi. Tukwaniriza nnyo omukwano ku Delta TV tukole era ng'essawa yaffe esooka tusookedde wano eno embiko mu maka g'omugenzi Semogerere era nga munnange omukolo gwe tuze okulaba gwa kwanjula era nga mukolo mulungi nnyo gwa kwanjula wakati w'omukyala Shabira n'omwami we SSEKABEMBE era nga amaka malungi nnyo n'enteekateeka nnungi nga decoration basize okukozesa wa red light pink ne white. It's okay. It's okay. Decoration yono mulungi nnyo nti yabadde akakkanya ebirowoozo ate nayongera okukyamula abantu olwa langi eya red esikamangu amaaso era ku mikolo bw'ekityo egy'okwanjula ebeera enyuma. Atuze mu nnyumba engoye z'omukyala bazipanze bulungi lwaki engoye z'abagole bazipanga bwe bati bakikola olw'ensonga nti buli kimu baba balina okiteeka ne kwekigendera nti singa akaseera katuukako okufuluma buli kimu kibeera kiri wamu okugeza ng'ekitambaala necklace earrings engatto ekikooyi ne gomesi ngole byabeera alina okwambala ku kaseera ako kennyini.
embiko bazze era nga bazze n'ekita kya soda anti amaka masiraamu kubanga munnange ekita kyekya soda kyekyakoze ng'ekita kiggula lugi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale ngokkiriza gwe n'ekizito w'emmamba mukibirize mpaka wansi wakasolya wano mu kisasi bwatyo selekita mpo omudigido oguleeta abaana bange abasawo. Batyo abaana bawaka abasawo abadde bambadde bugomesi bwa yellow ne black bazze ne bakola ogw'okugema bagema abako kusobola kubaawula ku bantu ba bulijjo. Katino chinsaba munangenyeza tobawawo nkolera ku mukwano gwo sanyulyo kalyole wamba bagenyi baffe bali wano be bafeera no bamulindwa wamba bagenyi baffe mukono nayote mwana sene senya b'emikwano wamba bagenyi Namuja muyita mudire, namugenda muyita mudiro nga mugenda tusanso balawa. Abaffe tusanso balawa b'emikwano omwe bano okujja tusanso balawa. Basuubiza olwaleero mwenna b'emikwano yo muwala kyera mu mutwala. Abakunga bayingidde mu kidaala ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa era ng'ekitiibwa kya Buganda kyongera okuggusa ensonga yaffe ey'omukolo gwaffe guno ogw'obuwangwa ogw'okwanjula omwami mu Buganda. Kuvidane delyo lyona line gwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetu Lorensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Kino nga kiwedde amaka gano ga ddiini ddala era bw'atyo Sheikh Majidu yayitibwa okusobola okuwedduwa omukolo ne baguteeka mu mikono gya Allah. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Abasawo bakomewo ne bawa ripooti oluvannyuma okubuuza ekuggulibwawo anti okubuuza era kwe kulaganga amaka gano bwe galina empisa bwe gaaniriza abagenyi wabula ng'edda abaana abawala baayitibwanga okubuuza kubako nabo bafunanga chansi ne beetwalira obufumbo anti mbw abako bajjanga babuuza ate basobola okufunamu omulala era ne bakomawo mu maka gano ne basaba era okuzaalibwa. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Julide salam. Oyo amahali tayinza gayita mawale. Ate kitange mpozi nzikiriza kizira omuntu okutola salamu erimu negguna nensigala nga ntudde. Twatola salamu n'agyeddamu ate n'agituulamu. Assalamu alaikum wa alaikum assalam atullahu. Sawa bw'oli mukazi kale gyedde agitoola n'agyeddamu ate n'agituulamu. Sansoba abasewo. Kale musawo. Sansoba abanyabo. Banyabo bali mu kugeya mubaleke. Batyo omukyala tebagala gomesi yakakadde bobeera gwe. Nigwe mu katale ka mubuulo. Eradde basewo. Eradde munnange oli otya nnyabo. Ali atya munno. Eradde banyabo. Beera no banyabo. Mukulika amakubo. Kale munnaffe. Abo be baana b'obuwala wano abasawo Abaganda mukulu
basawo baganda bola babo basawo baganda beddira lugave ate ekyokubiri eky'omuwendo kye balina gomesi ze bali mu zaabwe si mpangisa doze yazika era nziraba kwolabira gomesi enneeyazike kyala kasita ajambala neetabunira akalega ne kalingiza ng'omanya nneeyazike bonna nno beekebeddeko abakyala abanya eradde muula ensiiba simbi muula kale munnange eradde nnyabo togeyiseemu nnyabo gyetulisebo mukulika amakubo basebo munnange tugayiseemu sebo mukulika amakubo banyabo oyakutta akazindaala omulabye ye taata abaana basikira ebintu olina asikira ettaka n'alitunda n'asikira ebintu n'abitunda naye omulabye omwana tumwenyumirizaamu allah mulujja muno akuumye ekkanzu jjajja we gye yamuwa agikuumye tagitunze Kasuma yimirirawo wenyine awo Kasuma mukyuka mutunulire ku ddadi eno amatuma bwe muti mudigire nga mutunulire eddadi bwe mutyo mukyuke mutunule eno kalemula eradde basewo nyabo nga bafumbeera bafunye okutya batutabagala nnyo balungi babuuza eradde banyabo mukulika amakubo muula nga tunaaguddawa nga tulina kujja abo baana bange ab'obuwala ab'omu nju muno abaana bange ab'obulenzi muwulire muganda wa Medije kyabagamba agenda bagamba nti my woman my property my chapati muyambeko abawala abo okusituka mudigiddemukko nabo mulinde DJ wulire ngalabe wange mumulisanyuka koddi my property my chapati mubayambeko okusituka basituke mweyagaliremu kawo muddiiro wulire ngalo tatange ensonga etulese kitange ensonga ya simba kitange ensonga ya nnono
kitange ensonga ya buwangwa ate za kitange ku nkomerero yayo era nga sebe ensonga eno ya ddiini tubano tukkirira tumaze okufuna wuzu yaffe bulungi netusanga omukyalo omulungi kalaala kyalo baali bamuyita erinnya Ssenga taata bweyakabaye muyimiridde wano munoonyaawo ki kitange ne tumugamba tulaba endwa emmanju eyo n'atugaa nti mugende muwandiike ebbaluwa mugiweereze mu bakulu mulage olunaku mulage essaawa n'abantu bwe munajja nabo abakulu mujja kubasaba nga batudde mujja kusangawo taata omulungi ajja kubeera nga yayanja ensonga nga baweddeyo Ssenga yaleetebwa Ssenga kyekinyusi ky'omukolo era nga Ssenga abeera akola omulimu gw'okutulaga omugole omwami ku lw'omukyala abeera afumbiddwa. Katuma batwala enkola DJ Bwade y'okutwala genda kuziro basenga abo tebakira ku mudigiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga Sansanyo bala baba sebo kale Senga na fet sanso kula basenga sansanyo bala baba nyabo era de basebo era de munafi urudya Senga ndi basebo mukubika amakubo basebo Senga tugayisemu era de banyabo abo bambi banyabo banyempisa bafukamidde mukulika amakubo banyabo oligora bayisemu oyo yewe siwa era afukamidde okuba weri Senga mudinka abaana abawala bampisa badde mukogo mu bambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kituufu gose ngo kubamanya. Kituufu sebo nze nsinga okubamanya. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bati Ssenga yatuta omwami mu nnyumba ne basobola okukola kye bayita okutta ekyama. Mukutta ekyama mu nnyumba mubeeramu ebintu eby'enjawulo naye ng'ekinyusi kibeera mu kulya emmwanyi anti emmwanyi yeyakolanga kattamukago edda ate era ne mubeeramu n'okunywa olwendo lw'amazzi teri ayingira mu nnyumba n'otamwa ku lwendo lw'amazzi. Maruka mujjako omutegeko akamawula ku balala. Allahu akbar. La ilaha illallah. Senga kolo kubotu bulire omwana obulenzi oyo. Oluvannyuma Ssenga yatulaze omwami ne bamugabula ekijjulo omukoba muwankoko nnamba anti yabeera omugabo mukulu ku mikolo bwe giti. Omwana obulenziositukeko abakulu bakulabe balabe ba olizaalebo oba ozaalika oluleete mulenzi ntambuze kukatunga kugenda kusaba otu nkulembedde mutabani waffe oyo Ali amanya g'amalungi Ali SSEKABEMBE. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzabe mchili mkaga tula kanyanya
tukola ku CBS ne ku Delta TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Musa Simogerere ntula Bulange Mengo si Bulange mu kizimbe naye ku kyalo kye bayita Bulange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nze Kisembo Habat Wilson ntula ku mutala Seta Kasanya Kiba. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.